Ababaka ba Parliament basabiddwa obuteesigama ku bulungi bw'ekibiina ekiri mu bufuzi nga tebannayisa biteeso byabwe olwo basobole okuweereza eggwanga obulungi. Ebisingawo ku mboozi eno omusasi waffe Kabituwe. Ababaka ba Parliament bakubiriziddwa okwewala okuyingiza ebyobufuzi naddala ku nsonga ezikwata ku bintu ebiyamba bannayuganda. Omukugu mu mateeka Ben Wacha wasabidde nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa okulaba nga tebannayisa biteeso mu Parliament tebeesigama ku bulungi bwa kibiina ekiri mu bufuzi naddala nga bali mu kabondo kaabwe aka NRM nga okuteesa kulina kusookera mu Parliament. Don't make the work of Parliament become like an extension of NRM caucus. Ben Wacha weemulugunyiza n'agamba nti lwaki ebiteeso bisinga kuyisibwa mu bubondo ne balyoka babireeta mu Parliament ng'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti tebabeebuuzizzaako kuba nabo kibakakatako ng'ababaka abalondebwa okuteesiza eggwanga. It's a tendency in Uganda for everything to be decided in the caucus and the members of Parliament just come to the House to vote according to how they have been told to vote in the caucus. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Winnie Chiza wagambidde nti kyannaku buli muntu avaayo okwogera naddala ebyo ebiba bivudde mu biteeso bya kabondo ka NRM ne babibagana n'ababaka abalala ekiseera ekisinga babasongamu olunwe. Mulimu abantu abatayagala kwogera mu kokasi nga bamanyi nti mu kokasi bw'oyogera nnyo biyinza kukubiramu ebintu ebibi. Buli lunaku nja kubanga mpa example y'abasekikugu bano wagaba n'ensereko. Bo bano balagira ddala nti babaka b'abantu ate nga bagala kulaga eggwanga nti bw'obeera mubaka obeera ddoboozi ly'abantu. Enjogera yo yonna erina kubeera ng'eraga kiki abantu bo kye baagala. Naye zino caucuses oluusi abantu abagenda mu caucuses ne balaga another view owulira nga babatumye erinnya Rebel MP. Ye nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa abaanukudde n'agamba nti obubondo bwa NRM buyamba kibiina kya NRM nga mu kyo kibagatta wamu ng'ababaka nga n'olwekyo oluusi ebiba biteeseddwa nga engeri gye bali abangi mu Parliament agambye nti biba biyamba bannayuganda si kibiina kya NRM kyokka. Buli kibiina kirina focus. Waliwo focus eya opposition, wabeerawo focus eya individual parties, UPC, FDC. Awo muba mutuula ne mukkiriziganya muleme kubagana mpawa. Ate era ne mu focus eyo kati ng'eyaffe eya NRM tulina amateeka agayisibwa Central Executive Committee. Tetwagala kuzibikira bantu mimwa. Ababaka ba NRM buli we bagenda mu lusirika lwabwe bavaayo nga basazeewo ku nsonga ezimu nga Parliament ne bw'ekola etya baba bamaze okusalawo. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.